agamba Imaamu assalamu alaikum oyogedde ku kigamba nti omuntu weebaka ne wuzu bamalayika babasosolamu eri waggulu. Kati wemba nfunye wuzu nga ngenda ku beedi ng'agenda ku beedi waba afunye wuzu n'agenda ku kitanda ndowooza n'asambamu omupiira addeyo ate afune wuzu endala kyategeezesa. Nedda wuzu gye bagamba eyo gy'ofuna ng'oyingira obuliri, kubanga waliwo abafumbo n'abatali bafumbo oyinza okuba wakalinnya neekuggwako naye obalibwa nti wafunye wuzu ng'ogyokukola ki? Si bafumbo bokka bagwebwako wuzu, n'omuntu omulala yenna ayinza okuba alina obuzibu nga yolidde ekijanjalo kye bulungi kirimu kawuukumi so si kuddawo bannanga ate wuzu yange obalibwa nti wagenza okulinnya obuliri ng'olina kiki? So si nti haja ati nze njala wuzu yange kusula na wuzu, baatugambye wuzu kikulu nnyo na oba obalibwa nti wazze okwebaka ng'olina ki? Ng'olina wuzu. Olite naye weba muzannya game kasita muzannya omupiira ekisinga okukubirizibwa ng'omupiira guwedde ekimu ku bisatu olyoke weebake. Olwoba nga omaze okusamba akapiira at least naabira ddala ne wuzu ogifune, nga bwe kijja mu hadithi ya Umar ibn al-Khattab aga nti ayaruqulu ahaduna wa huwa junubu qala naam idha tawaddaa falyaruqulu. Baabuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti omu muffe akkirizibwa okwebaka ng'ava mu kisaawe okusamba omupiira, n'agamba nti bw'aba afunye wuzu yeebake. Kati alina byakweka mu kagambo ako, jjukira nti wova okuzamba omupiira wuzu yawe emanyikiddwa erimu okunaaba kulamba ne wuzu, kyekisinga obulungi kubanga oba ogenda kuwummula bulungi. Bali kiyinza n'okukuleetera okusamba eddakiika endala 9 ate ekitali ku oyo azannya eggeemu eddakiika 9 n'ateyiwa kutuzi. Bwe kigaana ekyokunaaba janaba yonna n'ofunawo ne wuzu, at least funako wuzu yokka ey'eswala n'otandikirawo okunaaba. Bwe kigaana ekyokusatu, at least naabako engatto edda z'osambisa omupiira at least. Akati museka ki? Ate nze munanyi kinnewuunyisa abasinga okuseka teba bafumbo. Mbuuza ekimusesa waliwo ensonga 3 bannaaye kanziddemu. Okunaaba janaba yonna mu bujjuvu n'ogira n'ofuna ne wuzu, ekyo ekisingayo obulungi n'olyoka weebaka. Weebaka bulungi nnyo era n'okuzukka kuba kwangu. Si kirungi kwebaka na janaba yonna fuulu okutuuka nnyo. Ekyokubiri okufunako obufunyi wuzu yokka ey'essala, ojja kunaaba janaba enkya. Ekyo nakyo oba okutuse nnyo ng'okooye, at least naabako ebifo byokka bibadde bize, naye at least otuzi tukuyikeko ku mubiri, kyekisingako obulungi. At least otuzi tukuyikeko kuki? Ku mubiri. Ebyo ebisatu bisobola okukuleetera bw'okolako ekimu ku ebyo ebisatu osobola okufunawo nashaafu, n'ofunawo olungubanguba, n'ofunawo amaanyi amalala agasobola okudda mu kisaawe, ate geemu n'etojera bupya ekyenda ekirala. Tuli ffenna? Naye wuzu eri ey'esswala gy'oba baagikubazeeko mabega yo terina buzibu. Naam.